Munnayuganda munnange wamaliriza senior 6 oba university nga tolina kiddako oba oyagala kuyiga nnimi ez'enjawulo. Ku Midda Language and Skills Hub tufuula okuyiga olulimi okwangu ate ne tukuyunga ku bantu okwettaloola ensi yonna. Tusomesa Olujamani okuviira ddala ku mutendera gwa A1, A2, B1, B2 ne C1 kw'ossa n'ennimi nga Oluganda, Oluzungu, Oluswayiri, French n'endala nnyingi. Eri abayizi abasoma Olujamani waliwo omukisa ogw'okukolera ejjamani nga bw'osoma naddala abo abakuguka mu courses nga nursing ne technical courses. Tulina ne short courses ku mutendera ogwa primary oba kiyite holiday packages. Okuwandiisa kugenda mu maaso ku Midda Language and Skills Hub, Entinda Kiwatule Road. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 769 356 778 oba tutuukirire ku middaskillshub@gmail.com oba ku mutimbagano gwaffe www.midda.org. Tovolaba bobanga amazima matuufu you're doing better in Uganda sigala Uganda. Sokolindemu. Kumiikirizamu. Bobanga ekikuleeta kukyala nakudda jangu. Naye bwe ekikuleeta kugenda kusigalayo. Sika break. Nandigambye sikati. Break ya Amerika kati. Sikati. Ya bulabe. Kuba ate kati ne visa yennyini. Kati bwoba toyina ejo oba ejo. Ejaddo. Ku account. Bagikusaba giteekeyo gikakase nti okomawo. Ani ayina ejo. Emitwalo esatu. Egy'okuteekawo obuteesi nti gigira gibeerawo. Baagala gumu osooka ogubawe. Naye n'ogumu ogwo. Basooke bagubake. Kati bwe bagubaka bw'ofuluma n'okomawo bagukuddiza. Kati kitegeeza bw'obalekera ogumu olina okubaayo n'omulala ogugenda okutambuzaamu okubeezaawo kwekiri. Kuba guno bagukutte. Bameka abalina omutwalo miliyoni 36. Emitwalo 2.7. Amerika egenda kufuuka nga si ya buli omu. Ani alina miliyoni 7 ezituddeawo ku akawunti nga zaabyo ng'ate ayagala genda Bulaaya kukyusa bulamu ng'olina 7. Haji kirowoozeeko olina 7 mu Uganda naye oli kugezaako kugenda eri kukyusa bulamu. Anti ngenda eri nfuna ennyingi. Zitya ziruwa wazitereseeyo mwenga muzifuna kintwalidde ebbanga ki okuzifuna. Genda obuuza bannayuganda abalina 2 ku akawunti kati cash down nga gituddeawo butuuzi tezirina tabbu batono. Kati gwe kikujja wano ng'olina cash ng'olina 7 ebirijo gitudde ogenda eri oginoonye nga kigenda kutwalira emyaka 10-15 okuba n'7 ezo ku akawunti ezituddeko mu cash. zigenda kutwalira emyaka 10. Simple mathematics yoyo bwate watambula. Ayina 7 yo ng'eri wano gy'osibiddeko gw'ogamba togiteekamu. Tekiri worth it. Pozzi nange kiri wazi. Pozzi olina 7 taatawo aziyina si zizo za taatawo asobola zikuwa tezimuluma okitegeera. Ngamba zange anga gwe wazikola 7 zizo mukwemu togiteekayo. Kugamba toziteekayo. Anti oli akibala nti ngenze ku visa yo mu Amerika balekedde ogumu bagubase. Sigazaawo ogumu okutambuza gumbeezabezaawo ye 7 yange gye mbadde naye ate jjukira ogumu gugenda kuggwaawo guwe omwaka namungi mu Amerika gujja kuba guweddewo. Kuba kati kitegeeza wosika break guli tebagukuwa pote guli todda tegudda gugenze kati ate wulira oyinayo possibility eteekayo epapula ne bakuuma ne bakuzza. Kati ate bwe bakuzza guli gwe wateekayo poteya togufuna ne guno gwe wagenze nagwo oba oguliddeko wagulidde. Kitegeeze badda boloozi. Kati lwaki sisigala n'ensanvu zange kitegeera sooka okwatemu. Lwaki sisigala n'ensanvu zange nezitetenkanyiza wano sooka ozikwate. Kakati Haji kankuwa example. Ensanvu ezo jjukira omutwalo gw'olina natunze poloti yange gye mbadde nsibiddeko twagabanya aba famire nina 7 yange. 7 zo zozina cash njagala genda Amerika ku kadirisa wano balekera omutwalo ensambya agenda kuleka kugamba leka omutwalo 3 mwezo. Eringa insurance eraga nti nodda. Yes. Kale otuuseeyo eri
oyagala sigaze omutwalo osigaze omutwalo oyagala kukozesa omutwalo ogwo bw'otuuka eri gwe gugenda okuyambako otaddeyo ebipapula ekipapula kya asylum ekisooka kiri ndooza ku 4-5 azikugyeko azitwala non-refundable kati emirundi egisinga ogenda funa lawyer kuba bw'ogenda gwe mwennyini si kyangu tuli ku mutwalo tugumenya kati ogenda funa lawyer kuba lawyer yagenda okuyamba okutambuza ebipapula ebyo yabitegeera gwe tobimanyi of course lawyer ekitono nnyo atwala 10,000 ezo 2 agakutte 10,000 ezo ate ozimuwa upfront towa bitundutundu ate ng'obetinga nti banaakuwa tebakuwe si sure jjukira kuzize tekuli filing fee eziri wati filing fees ezo zenkugambye zowaayo okujjuza ziri zaki anti ebitaano byenkugambye ettaano ezo zize labor way time in fact bo babala time yaabwe ettaano zivuddeko osigaze ezo 5 ojeeko ebitaano biri byenkugambye ndooza biri mu 7 kati $7 ez'okuteeka empapula ezisooka bakuyise bagambye biometrics ate akuyita mangu akuyita mangu ennaku zino akugambye biometrics I think ziringa mu ndooza oluba 10 luwera kati nasembayo zaalinga mu 7 biometrics bazita biometrics ogenda bigalo biki bakujjako omuntu ebyo n'okyali mu kugesinga gesi waka tomunamanya nti bagenda kuwa oba tebagenda kuwa tugende maaso oyina okubeera ne sessions eza gundi lawyer sessions za lawyer emirundi egisinga oyina okuva woova waka n'ogenda ewa lawyer tokola kuba tonnafuna kibikola tonnafuna bikola oli ku mutwalo gwo guli kubira abantu ekibalo ekintu kigende mu maaso oli ku mutwalo gwo guli gw'olyako gw'osulako gw'okolako obuntuntu lawyer buli bwogendayo olwo nsula mu kawoteeri nina ewa mutaawe kakisinziira kayinza okujja ewa mutaawe nagamba mutaawe nagamba yiiza wano sula mu kitebe wano paka bw'onogira naye ate nange nkuwa obudde togenda kubeera wange emyaka nedda nkuwa obudde nti nkuwadde emyezi egyo obenga okitadde mu myezi 3 oba tonnakita mutaawe ngenda kugoba ogenda nyiiga okitegeera naye mu myezi egyo nyinza okugamba kati nze mutaawe kati nze nyinza okuba ndi bulungiko naye ojja kubeera n'abantu nga nabo tebakola bulungi bamanyi oyinamu akasente bajja kugaba gundi kulayo okwo ku bintu byawaka olaba akasente ako boogenda ng'okalya tonnamanya nti oba waliwo ekiddako kati oba wakaziteekayo akuyita ku interview jangu otunyonnyole jangu kiki ekigenda maaso watugambye wano mu bipapula byo simanyi gundi ne gundi simanyi bakunoonya kiki ekitambula ojja wetotolako kekamutanda n'agamba sitoli yo njiraba emu ebituli nkugambye tokyaddaka wooviira mu kooti awo mu interview aba DHS balinze wabweru wa kooti balinze eki gwe bakukwate tebakyakukkiriza ku biseera by'Obama bakukkirizanga ne bagamba mutaawe kale tutunudde mu bigambo byo tetumatidde naye ddayo weetereeze bw'oba oyagala kola apiiru ekutwalira obudde eyinza n'okutwalira omwaka obagamba olwo bakasukidde akakola oba bakakuwa kati abo bakakuwa buli baali bakakuwa nga bw'oyiye no ku street ogira bw'onoonyereza abalooya otukole ki ono takuwa kakola kati takyakagaba ate ayagala obeere ng'osurvivinga ng'oli onywa obeerawo mu nsi ye otya ate otya omutwalo gwo guli extra gwe wazze nagwo ate agumeketera mu nsi yo aguliraawo gugenda mu nsi ye ebintu kati bya bbeeyi omusajja ono nedda azannya kifiiriza ayonoonye Amerika kati nno katuwulira kale katugambe akuwadde katugambe
kiyiseemu ekyasayira kusose kibalira ku eri side kasita kikwata bwe kiti odda Kampala oddirawo bakuwaayo ndowooza emyezi nga 3 tebagikuwa nti bagikuwadde genda obeereewo mu kkomera luli batukkirizanga nti genda eka weeyiiye kati obeera mu kkomera nagamba sooka okkakkane ogira obeeraawo olwo nkola ki ekikubeezaawo kuwezaawo bannayuganda babaleetebwamu okitegeera ennyonyereme mugira wamulekera omutwalo ogugu guligwa yagulya dde ogwo kati ayinza okukozesa okugulako ka tiketi ezo yaziri ezo zasigala wano mu Uganda zirinya n'eri zisigala nsambya zino baba mbadde agamba b'ensambya owaye ku mutwalo ogwo muddeeko ebbiri muguleko ey'Emirates olaba okumanya ono omusajja mugezi nnyo akutuuza awo mukomera for how many months nga 3 ng'olinda banno ati nakwata abe Texas nakwata abe Boston nakwata abe Florida California kati n'agamba nti nyonyi ki enyonyi egenda okuvaawo ya Atlanta n'abajjayo eri n'abateeka mu Atlanta nebakubawa wenna aba Texas abagenda Uganda bonna abadde ewa Museveni n'abajja n'abaleeta ne babateeka mu Atlanta enyonyi bazza eva mu Atlanta kati gw'owulira omuntu obamukwata bamukwatira Boston neno owulira nti bamutwala mu Atlanta kumba alinda banne afuna bangi bawere ennyonyi taleeta omu gundi omumu baganga first come first serve nedda mugezi asooka bakuŋŋaanya ate ne ka tiketi n'agamba Atalanta munsalireko kyokka yakuggyako ogumuugwo tebajjira mu first class nedda munsalireko bano abantu tubatwale kati bakwata obunyonyi waliwo obunyonyi obutakola ssente busipiriti bwagamba nti abo mubantwalira akuwa sipiriti embi esingayo obubi ka sipiriti nakalaba kati kabagamba nti mutuule mubawummuze e Texas waliwo bameka titulinawo 5 kati nagala waliwo okunaaba na Kenya batwaliremu semurutu kuba bagenda era byebimu East Africa mulimu abatanzania nti mwebali nti bonna bateekemu awo otwale ekirindi mugezi kati awo omugezi ensanvu yo sooka ogiwummuze gigulemu akataka kwatako omutwalo gwa dola oguwummuze mu kataka Trump ono asooka akole ki asooka aveeko waaviirako mu myaka ng'egyo bijja kutereera ettaka lino liyinza n'okugula bijja kuba likuze value ofunyemu ssente okozemu bu business awo awo oswame president addako ate addako ayinza okuba democrat agenda kyusa lwakuba nti ebintu bya America nabyo bizibu emirundi egisinga president kyataddewo naddala nga kikola kibakolera kati olaba Trump ebisinga byataddewo abazungu abasinga bebakolera jukira nkugambye bafuna ki akatima ako kati balaba Trump byakoze balaba bamutawa abavudde bakana kambaata mukikuba eri bangamba Atalanta waliyo abaddugavu abalina ssente abagagga abavumba bangi ati bagamba bano bakana kambaata bajja batya ne bafuna ssente wano kati abazungu abamu bibakolerewanga kati kankubulire era kyova olaba abaddugavu naddala abagwira nakikuba mirundi egisinga ojja kusanga nti babalemeseza babasiba ate bakwata obuntu butono tax evasion tewasasula mu musolo ekyo nekikuggisaako obutuuze ne bakuza violence wakubya omukazi ekyo nekikuggisaako obutuuze naye ate abazungu abakuba abakazi bamanyi obungi abazungu abakuba abakazi bamanyi obungi so kati kitegeeza ali e Kampala sigala ng'obaza America sigala nga ssente bwe ziba ssente sizizo nga osonze ensonda emu ku emu sooka olinda uziteeka America gitegenda mu nsinga ate ne UK naye egenda ekyuka genda mu nsinga zi Sweden zi Switzerland obasindise Sweden leka nkubulye lwaki ensi ezo tezinnayonooneka nga zino ebbiri tebannatabuka abo Europe tannatabuka nnyo tannaba UK ne US zeziringa ezitabuse mu ddala kaseera kano kuba ne UK ennaku zino kuba kati UK erina visa zeyajjawo UK luli gundi yaabwe
time period wafunanga obutuuze myaka 5 kati myaka 10 kati gwe wewunye Haji ogenze bakugambye ososo omaze emyaka nga 5 ku 10 onoonya bipapula ebisooka obifunye bagambye ate linda myaka 10 emirala twakwapproving gye myaka ago emirundi egisinga tuva e Uganda ekitono ennyo tuli mu myaka 2-3 akusisemu 2 amyaka akujjeemu emyaka 2 ate obadde osasula emisolo oli mu myaka 5 akamudde emyaka ago nkaaga 5 wakuwadde obutuuze bw'otandika okubanga afuna benefit ey'okubeera mu Bulaaya mbuulire ekugasa eki akutudde ekugasa eki ku ssaawa eyo akutudde wenna oweddewo kati omugezi nkola ki nsigala wano kyobulaba saagala bantu mwabaliyo nga temuvaayo anti kuba twagenda dda nze nagenda Obama yaliwo okitegeera enyonyi enkeeze gweoli ku nkeeze kati twagenda dda tubaddeyo ebbanga kati tugamba gwe ayagala okugendera mu guno omwaka kijja kuzibuwalira nnyo ekintu okikuba mu Amerika go ge mazima kati akabadi k'okubayita oba wakagira oti gundi otaddeyo asayiramu nti mu myezi 3 jangu okola kabadi kyakali awo kuzza mangu kati kyekyaliko tayagala bantu bino be babadde bakola kati luli ku Obama ne Biden bakuyita basooka ne noteekayo ebisooka ne wayitawo omwaka nga takuzzeemu talina kyakuzzeemu naye n'akuwa n'akakola genda okole n'agamba ogira okola nga baali liniyenti nnyo naye ate akakola ako kakola bukozi tolina nnyo kyamaanyi tosobola kudda Uganda kizoke azulaze nsavaivinga nkola ndyanywa kati ye kyazze n'akola agambye tokola ate ospendinga obi okuspendinga bye tebimukwatako kati ye alowooza mbeerawo nti weeyiye kyekyakuleeta bw'oba oyagala ate yakulowooleza engeri gy'obeerawo weeyiye baneeno okuwembasi wamugamba nti nze ngenda kukyala ninamu ne ssente zange eno mbadde gundi nze akulira kampani kati agamba tuula wano olye ku ssente zeezo jjukira muganda wange Zoe mumanyi sister edda mu biseera bya Biden ne Obama waliwo kye bayitanga OPT ngenda kikunyonyola OPT omwana bw'aba amaze okusoma kati omwana ng'oyo kagezi munnyo alina ebintu bya inventinze alina patent kitegeeza n'oyiya ekintu abantu kye batayiyangako kati gavumenti ekuwa obuyinza ku kintu ekyo omwana oyo alina patent ndoza ziringa 3 oba 4 ezize zayiyiza ebyuma ebyayiyiza abantu abalala bye batayiyangako bwekiri luli nga balina kye bayita ekyo OPT nti omwana oyo amaze okusoma kale katumuweyo emyaka nga 2 okola ki agira akola nga bwe yeeyiya yagendera ku student visa akola tamamuwadde butuuze naye bamuwadde eyo option ebanga akola jjukira kagezi munnyo abijjeyo ayagala in fact babijjeyo wenjogerera kuba proposal yali mwezi guli babijjeyo kati abaana bakagezi munnyo okujjako nga waliwo kampani ezze negamba omwana oyo tumututte tugenda ffe mukolera ku bya mpapula ze tebakyasobola era bw'omala bw'oti okusoma dewammwe parking ebibyo naye ekyo tekikuba America because amagezi gano gonna ge mutadde mu muntu ono temumuwadde mukisa abazimbe Trump tebimukwatako akwagala gendo bya oli mugwira gendo bya applying ekituufu oli mugwira oba toli ndi mugwira fuluma ba student nabo babataddeko ekigere engatto ng'ekaaye nkugambye omusajja kye yazze otukolako omusajja nga atadde bwe tutandikidde kugambye omusajja kye yatukoze engatto agiteeka wano wano wenyini omusayi n'agugaana okugenda mu mutwe ne ba student kati edda anku example edda bakolanga ebipapula by'okuwasa n'owasa omukazi wayitawo emyezi 3 ne bakuwa agira akola oba ne bakugamba abeerawo obwo
kati tekikyali kityo kati kiri kityo kati owasa omukyala noteekayo epapula omala omuteekerayo epapula ne babayita myezi ng'ebiri esatu ne babayita interview ne mugenda ku interview n'agamba oke kale ogira mu ddeeka tebamuwa kakola ogira eddeeka ali waka ali atudde gw'omwami eyamuteerayo gw'olina omulabirira gwakola bw'atuula ne bayita omu ku bantu baabwe ajja abakette ajje akonkone ayina omusangayo awaka naawe semaka nga mwali muyina okukakasa nti mubeera mwenna esaawa zino mu nnyumba kakutande ajje nga tobeerawo obeera walala n'omusajja abeera walala biba bitambuka mwembi mulinnya naddala nga badde immigrant bakuziza nkugambye omusajja akyusiza America tugimanyi kyova olaba nti bw'oba olina akasente wano mu Uganda omuntu n'akugamba omanyi sigala mu Uganda soko kwaddemu abatakukudaalidde togamba nti tanjagaliza abakuyambye ebizibu by'ogenda okusanga okitegeera naye nga bannayuganda abasinga ate bo tebakiraba bwe batyo naye nga alina omukisa akole ki bw'oba olina omukisa gezesa tekigaana naye omukisa obuzibu bw'ogenda okusanga bye bino by'ogenda osangayo ku gurawundi okusinga bwe byali kyova olaba omuntu bw'aŋŋamba nti naye gwe nga tovaayo era kyenkugamba nze bwe nagendera si bwe bitono byali ate n'ebiriwo essaawa zino biyinza okuba nze tebinkwata nga birala ku byanjawulomuko so levo zaawukana togamba lwaki alemeddeyo so baganda bange oba owulira ebintu bino biwulirize bulungi nga webiri togamba abo tebaagaliza era abo kubanga ebintu byakyuseemu America yakyuse olaba etusala netujja ku myaka 2 kati simanyi nabagaba emeka ejo emyezi kyokka wali ku jeefu ku immigration ng'oyingira badde batuwa 6 ng'olinamu visa emyaka egyo n'okuwa emyezi 6 obeere mu America nga weeyagala kati ku myezi 3 bakuwadde visa ya myezi 3 kitegeeza agenda kukuwaako weeks ng'ezo oba mwezi gumu ate nonno kati okimanyi wali ng'oyingira ojjukira kati bw'ofuna eno wabanga guaranteed nti wali oyitawo buyisi kati okimanyi ne wali akyayinza okutunula n'agamba ne wali kati tisira kuyingira buyingizi kasita bakuza kye bayita secondary wali owulire kye bayita secondary kitegeeza tubadde twagala tukubuuzeemuko ebibuuzo ddamu nsambi ate kyakimala direct togirinya n'osiibula n'omanya nti nno bannange nze era n'ovuma abantu simanyi n'obagamba mwenna muli basiru nze ngenze Bulaaya tekisoboka omala yingira n'akugamba tubadde tulinamuko ebibuuzo ebitonotono bye twagala okubuuza the moment bwe bakuza mu ka secondary owedde haji America yeeyo bwetambula nze nkugambye abantu simanyi oba abantu bamanyi ki ekigenda mu maaso babiraba naye ndowooza omanye ekintu nga tekinaku affectinga tomanya how bad it is fe ababeerayo I can tell you things are not that easy kubanga ne economy financially dola egudde nnyo to the point that kankuwa example amafuta ag'emmotoka twagulanga mu biseera by'Obama n'ebiseera bya Biden ojja kunsonyiwa nti benjogerako be mbadde mmanyi nze nnyo mu biseera ebyo twagulanga galoni ey'amafuta $1 n'ekitundu $1.5 saawa eno amafuta gali mu $4 galoni kati waliwo abantu kati nze mvuga emmotoka nnene ekitono ennyo eyinza okutwala $115 not per day per week gyemitwalo wakati wa asatu ezo ku munnayuganda afuna minimum wage is $15 per hour
depending on the state. Depending on the state. Naye kati baagala uniform, gikola uniform. State zonna. Benga etandikira ku 15. Tekiri fair. Kiriba fair. Kuba kati waliwo kati bw'ogenda eri Louisiana. Louisiana era mbadde ziri mu $7. Louisiana? Ffe jaze tuli ku 15. Banga bete Seattle bali ku 3 oba? Kati waliwo abo banene. California, Seattle, simanyi New York, abo bali wagguluko. Bagala kifula minimum wage. Wonna woogenda okikubira. At least average nti 15 an hour. But the cost of living temachi. Kati awo weekugambira ku $15 an hour. Ekitone nnyo kyofuna week nga bajjeeko omusolo na biki oli mu $4.5. Ekyo ekintu tekikola. Okitegeera. Ogamba nti minimum wage egende uniform. Owe California omanyi ennyumba gy'asulamu. N'owe Louisiana omanyi ky'asulamu. Tomanyi kikyayitamu. Era tekisoboka kiba kizibu nnyo. Naye at the end of the day ate kiyambako kuba kati omuntu ali mu Louisiana oba ali Mississippi omuntu ntungobo baba bamugyeyo ku $7 an hour. Ne cost of living yono, expenditure yono. Yo argument, nyumba kulya biki argument biriko wansi ko argument no California no we New York. Argument y'abana bali Louisiana bagamba nti bono ogiraisinga. Ne Louisiana egenda ku developinga. Anyway nacho kiyamba abe Louisiana. Egenda developinga nga California nayo bwe ya developinga. Kati kiri jeri California ogamba yonga state. Ogamba nti kati fa abafe oba ya federal eri 15 fa abafe tubongeza to 30. Kiri je bali. Anyway kiyambako state ezimu okuyimuka. Okay. Kuba ziri wansi nnyo. Agakatona mugulunze haji nkitegeera leero nti waliwo states abantu nga mu butuufu oba Uganda embeera ya Uganda esinga states ezimu jeziri nga ziri bubi nnyo nnyo embeera ya Uganda Haji teriyo state ya Haji oyiseeko mu kaneighborhood cafe kano okay kanakammwe birala mulina wantu gye musinga eyo n'ogendako Kentucky eyo mu byalo n'ogendako Mississippi mu byalo America esigala America kati ekifuula America ekifuula America byebitu nga New York byebitu nga Los Angeles nze newonsuula Alabama newonsuula Mississippi Haji Idaho nkikubirayo kasi azironga azindiki kakubulire mu kintu nafunako ekirimu gwoluddeyo South Dakota ogerako South Dakota asagenda eri gye bakima amafuta womanyira nti America si eyo gye tulaba ennyo biralamu mbere galuga South Dakota obeeramu egaluga adi soiro otambula soiro ayawukana mbeerayo mbeerayo eri sibeerayo nze sibeerayo mbeera wano e Uganda nembeera azironga aze soiro lisomaani nti America basi ebisigadde njabiya ebisigadde byasoma Haji ebisigadde oyitirako ddi mu America tujagenda badde njagala waliwo obuvo badde njagala ng'oyitemu obuvo akafo kalike wantwala ako kajjukira nkamanyi okategedde ako benywako dde omuliro bali eyo oba bali mu nsi ine mwana nkamanyi ako imagine ng'obulamu obwo abasajja bali bubi ate awo bali bubi abo kyenkugamba nti waliwo naye azironga azi bali ku ssoiro lyani lya musajja anytime bikyuka it's the land of opportunity naye baba kusudde eyo wa pozi ng'oli mujagujagu okifumba okiwunzika naye wano osobola okigatta ne kigaana abaana wano bwe bali abagagatta abaana babigatta wano Haji simanyi na kyakugaba kubanga tujagendayo wandaye nkwagaza lumu ngozze nkutwaleyo waliwo obufu obulala bwenjagala okutwalako azironga azisoyire esoma ki kati olaba we waffe awaffe awo olaba n'okkiriramu waliwo bayitayo Cape May mange eyo Cape May aleka Cape May oba Camden
kati Camden eyo Camden kiri kitya ate Camden wabi nnyo naye kati waliwo aba Amish obawulira gye babeera aba Amish abo bo tebakozesa masimu toys lezi flashing tebazikozesa bakozesa nabawulira nesaabalaba bangamba mwe bali jakutwalayo ba old school jakutwalayo wojja okulaba nti galugezi nti garuga ndi rubo wesinga muyenga kololo ndi kololo erina gyesinga mu Amerika nnyo nkugambye toy basima zino ezaffe amamotoka bavuga mbalaasi balimi tebakozesa masannyalaze bakozesa ki tadooba njagala kutwalayo kujagendayo wojja okumanya nti at least nsigala wano naye nga sigala naye nga woba olina chance ogenda no kubanga kikino ekirungi kya America wadde ina ebizibu bingi okyayinza bw'oba omujagujagu okyayinza okuwaguza owaguza kasita Katonda akuyamba ebipapula ebyo n'obifuna America kati kino kitegeeza nti anaafuna ebipapula ku mulembe gwa Trump ogenda kuba okikubye hero ojja kuba okikubye oli muzira kubanga engeri gyakikoze ennaku zino nti ataddewo embeera nti okufuna ebipapula ebyo kizibu nnyo nti bw'oba obifunye ojja nabbiwa respect y'amaanyi abantu badde tebaliwa mpapula respect nazifuna myezi 3 nazifuna myezi 5 ate n'addawo n'abijalabya n'agamba kati amaanyi g'empapula ng'ofunye za Trump otegerera omugaso gwazo kuba zo za ntuuyo ziva mu ntuuyo ez'amaanyi entuuyo ziri ez'amaanyi si za fiyansi si za student nedda mukwano si ka visa kufuluma gendayo buli wamu yagenda akola sibyemu buli wamu kitegeeza ne visa ya America ekitiibwa kyayo kigenda kweyongerera ddala era kyova olaba kuba kati nasomye bukyanga ajja mu office yakafulumya abantu bafulumiza by force emitwalo ago abajjeeke bakubye jjeeke emitwalo ago bukyanga ajja naye abezizaayo bo bennyini abezizaayo bali mu miliyoni ezo self deportation esoba miliyoni meka 2 abajjeeke basoma meka ago ate akyayagala ate afulumya balala jjukira alina emyaka egyo yakatambula emeka omukulu yakatambulako emyezi yakatambulako myezi kati wanaaweereza emyaka 4 mu myezi yakakuba jjeeka abantu emitwalo ago miliyoni 2 n'ekitundu be bakafuluma be babala miliyoni beyakalesa emmere ya America 2 kitundu tukyalina emyaka emeka ekitegeeza emyaka 4 ali mu bukadde 10-15 kyokka ate jjukira bagambye ababadde basala booda n'ababadde bayingira bono zi visa bonna beesaze ekitegeeza nti abantu abayingira tebakyali nga bafuluma kuba luli Obama bagamba yafulumya abantu miliyoni 2 ono jasi myezi 2 kitundu zifulumye kyokka abayingira babasaze abayingira basala abafuluma beeyongedde kati mu myaka 4 gyagenda omalako kitegeeza ayinza okufulumya abantu 10 miliyoni 10-15 kitegeeza bamuwa omulimu gw'okugogola America ate alabika alina omuwendo gwayagala okufulumya gwe bamuwa ajja gufulumya kati ojjukira luli we bagamba nga era mu Uganda abantu simanyi poliisi ekuba abantu biki ennaku zino America kyennyini ekyo kyekola America mulina poliisi ku nguudo kati emmundu abantu kiboko ne babakwata kuba rafinga kyokka luli bagamba nga era third world countries ezikola ebyo kati bo bennyini bye babikola kati kyabulabe omusajja bw'aba alina baagoba ate gwe oyo kyakasenteko
owagwemu era naffe abali eri amazima amatuufu ng'olina engeri gy'oyinza okwetereeza eno weetereeze kyekitegeeza kirituwe abali eri ng'olina engeri gye weetereeza eno kubanga kikino obuzibu bwe buli haji edda twafunanga obutuuze nga bw'ofuna obutuuze gw'owedde okimaze tebali agenda kujja kukwatako kati n'owa obutuuze bakyayinza obukujjako n'owa obutuuze babusika babukujjako ekyo kitegeeza kyekyo wakwata obulamu bwo bwonna n'obuteeka mu Amerika gwe n'olayira nze Amerika nze Uganda nedda ntamubulira bantama akukutte akugjeeko akuzizza anzizaawa nga nalayira siddayo wayina gye walaga nti wava tebikyamukwatako mbeera Uganda nze bajja kunkola bino tebikyamukwatako kakati omuntu ng'oyo oba omukozi otya akuzza ku zero kati ate jjukira omaze emyaka nga 23 oli mu Amerika eye Uganda wagisuula wagamba gwe todda akusitudde akuzizza tejjukira bwe bakutuusa wano basooka kukwasa poliisi nesooka nekuteekayo wano ng'akulipooti nze tebakutta buti basooka kuwa poliisi bakukwasa poliisi wali ku airport nebagamba oyo mubibbi mwegendereze bwe bakukwata era pozi nga obaddewo n'obusente wano Uganda nga bw'omanyi naye atejjukira bwe bakukwata eri tebakuwa chance edda waka nti kangende bannange nalina akasente ke nateeka wansi wa piro so kitegeeza nti bwe bakwata bakuletanga bw'oli ne bakusuula wano bwe bakusuula wano wali mutuuze eri babukugjeeko bakusudde wano bwe bakusuula wano obuzibu bw'ogenda osanga bubuno toyina kyotandikirako mu Uganda ate kino tekikyaliko nti ndi mutuuze sinafuna butuuze ndikwasayinamu simanyi nze kati green card tekikyaliko fenna kati omugezi okolera ebintu nga bino weeterezaamuko n'omanya nti no in case anything oba nkuba jjeeke ninawe ntandikira sigenda kujja ate abantu bampulire nti gundi kanzira nzija nsula ewuwo okitegeera kye ngamba Haji eno wake up call y'amaanyi omusajja gyali mu awulira byenjogera ajjemu awulira kyenjogedde ajjemu ekyamagezi wanga omuntu nga yakwata tekikyaliko butuuze n'obutuuze tekikyaliko bakiyita denotarizing akyayinza bukujjako era bwabukujjako era bwagenda okusitula akuzza akusuule wano kati ozze wavuma dda abantu wabajeregajerega dda wabagamba gwe wagenda era Uganda tokyayagala kumanya simanye biki otuusa akuzizza ogenda kulaki kitegeeza kati bw'oba ofunyeyo kasente funawo okateeka ate leka n'ekyo era kino nkisiba kigamba bannayuganda by the way amazima amatuufu Haji bw'oba otuuse mu retirement you are better off retiring here than there mu America you're better off retiring here mu Uganda than eri. Why? I'll give you an example. Bw'otuuka mu retirement jjukira standard of living ya America eri constant. Bw'otuuka mu retirement kitegeeza ssente z'obadde okola si ze zimu z'ogenda ofuna ogenda funa pensioni oba ofune some kind of social security ebintu ebyo ebibiri tebyenkanankana ssente ze wali okola zigenda kera naye standard of living esigalayo oba eyongera kukola kikulinnya naye bw'okwata akasente ako aka social security gwe n'ogamba ozzeeyo ng'okareceiving eno bayinza okuwa 10,000 million 3 pawat per month ofuna 2,000 per month 2,000 ze milioni 7 wana Uganda oli bulungi zikumala okitegeera kati wazimba akayumbako kosulamu ofuna 2,000 zo buli mwaka I mean buli mwezi you're living a better life very better nayo kimanye 2,000 tokyayinza kulivinga bulumu mu America 2,000 2,000 ng'okiringirawo ozimekete
ogenda zikola tolina kyomeketa kaakati ekirala olina emyaka gyogenda otuukako ng'omubiri gukooye ekinene nnyo kye bakola kukwata kuteeka mu kiyumba nursing home nursing home toyina nnyo kyamaanyi kyokola okuggyako okubeeraawo ne bakuwa ebiragala kulinda kufa paka lwofa naye bwe weesitula n'ova eri n'okomawo wano wazimba olina woobeera akasenteko kali kayingirawo buli mwezi kajja buli mwezi olina abasawo ne badokita olina abasawo ne badokita abajja okukola ki okucekinga kuba wano babbeeyi musanvu n'abiri bakucekinga buli mwezi oba buli wiiki bajja ne bakucekinga ate ne bakulabirira bulungi olina n'omwana omukozi akolera kyoyagala okimanyi miliyoni 7 n'ettooke livaawo wali mu lusuku n'ojja n'akakoko n'okasala lw'okaagalidde mbulira haji miliyoni 7 okimanyi omwezi tozirya n'ozimala nawo okimanyi nti olivinga obulamu obulungi okusinga nga bwandibadde mu nursing home okusinga okwetegera eri wetegera wano nze nsiba nkyogera ate sikyogera mu mutima mubi nti you are better off retiring in Uganda than okuretiring eri eri kiri expensive very expensive ate n'ekirala nze kyenjagala okugamba bannayuganda ate kino sikyogera mu bubi ate sikyogera nti nina gwe mpagiro story bukedde zeereeta bamubbye simanyi ono bamukubye akatayimbwa zitiisa bankuba kye buli kimu kyakutiisa so kyangu nnyo omuntu okugamba nze Uganda nedda tukuba nnyo amawulire agentiisa naye ng'ate bw'ojja on ground haja oli mu Uganda otambulako ekiro bameka abakuba akatayimbwa so nebyo nabyo bidiscouraginze nnyo abantu baffe Uganda naye ate nga si bwe kiri on ground naye okitegeera point y'okuinvestingako eno naye onkulu nnyo in case kiriwe kiba kizze nakuba jeeke oyina fallback oyiyamu naye ate oyo ayagala okuinvestinga mu America naye nze simulinaako buzibukyali dembere kuba naye abina point ze bangi by the way ate bwobutuula n'obawuliriza yes balina ensonga zaabwe ate nga they are valid very valid naye because of the uncertainty times ze tulimu certainty gye tulimu egenda ekyuka kubanga sirowooza ng'omusajja ebintu bino byataddewo saawa eno n'anaddako ebisinga tagenda bikyusa embijja sigalayo duli nga okudinaturalizing omuntu okumuggyako obutuuze kizibu kati kyangu bwe kiti ekitegeeza nti ebimu bigenda sigalayo ate n'anaddako ne baana ba Democrat ayinza obirekako okitegeera bukyanga 9/11 ebaawo ebintu byakyuka bukyanga bikyuka tebiddanga mabega so okufuna akatabo tekakyali galanti it might not be olina okwebeereramu obeereramu nti olina fallback kati waliwo ekibaddewo tugambira salako expenditure ono gundi yamize jjiiko simanyi gundi yamize gundi kapa yamukanze n'agwa mata simanyi jjajja simanyi yamize akajiiko simanyi baafu yagimize kati awo bonna sooka obakole ki osooka oinvestingemu oba oziteeka Nigeria oba ozinvestinga wano oba oziteeka mu America weetereezeemu singa bakoona jjeeke ekintu nga kyazze bakusuula entebe awo tomanyi ate wekijjira tomanyi n'ogenda mu depression kituufu kuba omusajja atakuwadde gaapu kudda waka akulindira awo ku kooti kwennyini awo seekuba self deportation neneekomyawo anti kati sente wange nembwereetera anti kati weekubye self deportation tewalina kyewateekayo Uganda kuba kati n'ekirala ki kino haja olina emitwalo 10 ejaddo ogiyina omanyi tosobola tambula najo tosobola olina okuyiiya engeri gy'ozireeta wano okitegeera era okuyiiya gy'ozireeta jjukira ka risiki ke twayogeddeko ka risiki ago bayinza ozikuba naye olina ebintu ndunga amataka wagagula dda nina abantu bemmanyi bagulawo emakindi edda kataka kaabwe kali awo ne bwadde asooka tunda n'ayiiya n'ofuna biliyoni emakindye nadda ekasangati n'agenda ekasangati n'azimba n'agaziwa naye gwe weesibye mu America nze siddawa ekintu kihappeninze ogenda kukola otya plan B I think buli muntu yenna ali mu diaspora naddala America yetaga plan B si mu plan B
eri wano. So gikole Nigeria nyinza okuba nafumbirwa mu Nigeria. Osobola kiteke Nigeria. Tata w'abaana ali Nigeria ne ngamba plan B yange. Njitutte Nigeria. Nigeria. Nze ndowooza bw'obanga wazaalibwa wano. Plan B yandibadde wano. Tekirinaako nti omusajja wasa mu Nigeria. Kuba ebyabasajja nno bibino obuzibu bwe bino. Tolaba nti muwasaŋŋanyiza enkera mu divorce nze. Byonna plan B gye wateeka Nigeria akudivorce nze ogenda kukola otya. Wena gise Kampala. Okitegeera amazima ago agali awo. It is the hard truth. So kati mu bufunze omuntu yandibaddeyo n'akantu. Beera n'obuntu wana ate kakati obuzibu obwangu buno. Haji omanyi nti nno osobola ofuna eka y'ettaka emitiana wano ku milioni 5. Aishuwa. Munda wow. Milioni ezo. Kweli. Gula eka kwata milioni 5 times katugambe eka 5. Milioni 2.5. Zoli mu dola nga $6,000. Let's say ofunye $6,000 jo. Gula eka zago. Kwata abaana bakambe mumuteekere emwanyi. Emwanyi. Oba kale emwanyi ziyinza okuwa obuzibu okulabirira. Teekayo emiti. Kalitunsi. Ng'ogira ofata America. Gwe beera mu America kola sente zo. Teekayo emiti. Mu myaka 5 emiti egiri ku eka 5 oli mu biliyoni ezitakka wansi wezo. Oli ne wakuba jeke. Ne wagamba fuluma. Osobola olandinga. Gogenda wali gogamba eka 10 ezo bampeeko ku sente. Ate abagigula bwe bali. Olandingira ku miti. N'olandingira ku miti egyo. Naye nga wagigula n'ogwa ku miti. Wagigula wagiteekayo myaka awo nga 5-6 emabega. Ezensi kati zikyali za kusibirako. You do not want 100%. To bank on America. You do not want nti 100% America. Togisibirako kati. I would say don't. Unless nga jino Trump avuddeko. Nga nate ne Trump okuvaako okwe. Nkugambye America tegenda kuddamu kuba kyekimu. Kuba balaba nti kyakoze kikola. Balaba nti abantu okuyingira fa kikola. Naddako kubaddako bwakola kyekimu ba Biden bye babadde bakola. Manya abaddako aba Democrats baba bafunye obuzibu. Kati ate ekirala. Kati naye ayina gumyayo no byakoze. America byekola. Ejja siiga virus eyo. Mubalala. Mu nsi endala. Ate zaatandise. Kati naawe ali mu nsi endala. Kitegeeza naawe weeberera. Olina okweberera. Kubanga kati gwewulira. Naawe n'okweberera. UK kati erikola kyekimu. UK yabitandise? Yatandika dda. UK yatandika. Kati baza abantu ate ne visa zaabwe kati zakende. Zakalubye. European Union egenda tandika. Shanghai visa yo gye baawanga. Eyo bagenda gijjawo. Egenda kaluba? Mu biseera gwe giweemu emyaka. Bagenda gisika. Kubanga ebadde ewa abantu ebbeetu. Ite France ogobbe. Genda eno genda eri oba oyagala kusigala eno sigala oba toyagala eno sigale. Nkugambye giweemu emyaka. Bagenda gikuba. Bagenda gijjawo. Ate kasita Europe eggalawo bweti. Kale ate ogenda wa? Tewali. Ogenda simanyi tuba tusigadde genda China, kugenda simanyi Saudi Arabia. China nayo ogenda osobola nayo. Kale ate nezi Dubai. Okimanyi nti nezi Dubai nazo zitandise. Okolaji. Okukaluba. Kuba Dubai ogenda okuwulira abaana bakadama abaliyo babaza. Tibamukute. Nti visa zaabwe ate kati bazikendezeza aba Nigeria tebakyajja baba stop. Simanyi nokuba mu nekashi oba milioni mmeka. Simanyi ng'oyingira. Naye byaliwo. Tebyaliwo. Kati kitegeeza tulina kweta. Munnayuganda ne bw'oba oli mu Saudi oba oli ng'osobola okwetereza e Uganda. Omuyaga ogujja. Weetereze. Osobola okusanga. Kuba kati ekige abantu buli muntu mu nsi olaba naffe be Uganda. Tubeera wano ne tuwulira nti balese Abasudaani n'oli Abannayuganda nga bayomba. Ne Uganda eyoola nalabye internal affair nga nayo ekalakaza. Etandise okwekalaka. Gamba tulina aba Ethiopia simanyi abagundi be tunoonye e Kabalagala tugenda bayi kuba jjeeke. Uganda. Alaba Uganda kuba Uganda eri kikola. Kati gwe ziri ezamalayo. Kiki ekikyuse? Bakooye? Ensi egenda ekyuka.
ensi yo nga yegenda ekyuka. So muna diaspora wekito wekiri nenga tubadde wano kugundiza ffe wano ku Winslow Luxury Suites esangibwa eggaluga. Osobola okujja n'osulako wano. Nze nga nze nasuzeeko wano. Maridadi sana. Ka swimming pool nakabaddemu. Kajimu nenkakuba egamba. N'ennyanja nagenzeewo ko wali ku beach. Sky beach wekali. Kugamba obulamu butambulira ddala. Naawe osobola okugjawoko n'oyitawoko. Kiri gy'oli. Ekintu n'okikola ki? N'okikubamu. Haji njagala kusooka nina akantu ke nayogeramu mu interview gye twakola juzi ku kifo kino. Website yaffe weeri naye tebannagilonkinga. www.winslowluxurysuites.com tetunnagilonkinga ebadde ekyabulamu kantu katono payment method eyo gye nayogerako eya credit card nabiki tebannagilonkinga situlina obuntu butono nnyo bwe tukyabulamu naye kyemmanyi nti November eno kijja kuba kiwedde ajja kubanga abantu basobola okubukinga direct ku website ya so omuntu atambula atyo zituukako apartments zino kakati bw'oba ova entebe it's roughly 10 minutes bw'otuuka ku Starbucks Garuga okwata Garuga Road entebe bw'oba ova entebe tokwata express togenda express kati gwe jangu ku Old Entebbe Road otuuka ku Starbucks nga wakagivaako round wakagivaako awo oyita awo ojja kusanga Starbucks mu Garuga ka center ka Garuga woweta ku Starbucks kati nobanga agenda ku Marina eri ku Pearl Marina eyo ye Garuga Road kati bw'oba ogenda bw'otyo ojja kusanga ekipande ekigamba Winslow branching oluguudo lwaffe lwa Collins paka gujja Buzzi paka ku mazzi neera pini ate ne boogenda ku Google n'oteeka mu Google Winslow pini ojja gifuna directions ojja zifuna nga ogooglinze Winslow Luxury Suites Garuga bakuleetera ddala paka wano. Alright. Yes, sir. So bwe kityo bwe kiri mukyala mutabe mundabire nja mulaba nnyo ali biki agala munyumyemuko tukwesunze okudda mukyala mutabe miwunya egiri eyo naye nja kujja faba visit tuyingira faba visit tuyingira ekyanyiza tusala kyo kyeyakola ekyo tekiriyo kyeyakola tekiriyo naye American visa yetaaga emyaka egyo ebiri ate nakuwa multiple ng'ofuluma kuba ate bw'ogenda buli kaseera kadirisa ako bikoyeza ddala mutuufu kyakola tekiriyo kuba kati gye bidda kuba nawulidde by the way waliwo software gwaleeta era in fact tujja byogerako ne muganda wange Kakande waliwo software w'Abaisirairi gwaleeta w'amasimu gwagenda okwapplyinga tujja babuusa maaso kijja nakiwuliddeko nange nakiwuliddeko abasaba visa mulina okubasoba very careful naddala social media naddala so alina software gwaleeta omukambwe tujja mubabuulira mpolampola maaso awo omusajja ekintu akikyusizza olyoka okitegeere kubanga kati gye bigenda okudda agambe badde mu America kati kuba osala visa emyaka ebiri nogisala okuva ku ebiri nogita myezi 3 kati obaddeyo okomyeyo obaddeyo ajja tuuka akugambe kati ate okyayagalayo obadde oyagalayo ki kuba kati wagenda nodda what do you want kiki ate naddala nga tolina sente nti nogenze ku investing anti nkola business era ajja kugamba nedda gundi kuba ne J1 waliwo J1 visa egyo badde batambulirako extended programs eyo nti tundi mu agriculture kyangenda gundi kulima biki nayo omusajja agikoze eki waliwo nene yali eyo okuba nti nina emitwalo 5 agaddo nfuna obutuuze nze njagala kujja bannange sente zange nina zinsiiwa njagala kujja zispendinga yagigobye agenda gijjawo Haji visa gundi zennyini agenda zirinyisa tezibadde ku 18 twali ku 15 n'agiteeka ku 18 kati agenda ayagala mu 2 zigenda mu 2 kyokka onsisa omutwalo gwange ogumu n'ekitundu ogwo gwasigadde ogwo gutugugira naye gwe okimanyi abagenda okugenda mu America olina okuba nga olina ssente zokka we bigenda okudda olina okuba nga oli very well off America ale nno ab'e Zanzibar kye yabakoze ate ejo
yabatadde ku 3 Zanzibar oba Zambia Zanzibar mwezi zitandikisa nezzi ejo ejaddo bw'oba togirina milioni 10 tojja 10 soko kimuwe alyoke akibake abenga mutese abenga agamba nti kale but zite garanti wenjimuwa bampa eyo yeringa stumbling block esooka bw'ogiyitako alina ebirala byateekawo kati byonna bw'obiyitako bwakuwandi kale genda naye esatu gyagisigaza ate weekubiriza okudda bw'ogaana okwekubiriza agirya ate kati nno kikino ekirala kyatutaddeko nsonyiwa okutwala obudde obungi bwe nkugamba nti nkuyise kati Haji nkuyise ojje wange nina okumulaga nti nsobola okubeezaawo luli obadde ebyo tebyetagisa kati nina okulaga nti nze akuyise nina okumulaga nti nina ssente ezimala okwebezaawo nze nga nze ne famire naawe gwempita nti bw'oba olwadde togenda kufuna health care ya bwereere bannange tubyogera abafunamu ne bakola ki ne bafunamu mbwe basanga n'eccupa ensumulula ey'omwenge munagomusango mu mmotoka eyo eringa DUI eringa DUI DUI ogitegeera kitegeeza driving under influence kitegeeza olinga atamidde kati gibalenga kafuwemu wano ewa Uganda naye eri worse kubanga driving under influence ogwo musango gwa automatically bw'oba obadde kwasayiramu eyo manya bagisaze nawulidde mbu ne bino mugwonvuga passenger agirika aginywa nakyo mbadde sinakyo bululi babadde beekweka oba oginywa ate n'ogikwasa oweeno kati bagamba ono waba abadde agirina obadde mugikomba babiri kisoboka kati we bagisanga nga mufuluma oyo anyway byonna bijja for a reason byonna bijja ate mulimu abafuniramu mulimu ate abafiirwa covid yajja abamu ne bafa abalala ne bagaggawalira mu covid ne bino ebiriwo katusabe Katonda bijja kuggwa n'ebiwedde bitya buli kimu kirina obudde bwakyo birina bwe bijja okunyigiriza biwedde bitya naye mulimu abajja obifunamu ate munnange ensi enzibu waliwo afunira mu kizibu waliwo afuna ng'afuluma okitegeera naye mu ebyo byonna nze mbadde nkubiriza bannayuganda beerangawo ne plan B yeetaagisa era nze lwakuba nti ebyokusomesa abantu sibimanyi naye nanditandise obasomesa ensonga ezimu plan B yeetaagisa kubanga situation eno egenda ezibuwala situation enzibu mu bino ebintu waliwo afuna nga bwe tugambe waliwo afuna waliwo afiirwa abakola private prisons bafuna naye ate oli bwe bateekayo mu kkomera gwe imagine ng'awulira atya okitegeera kye ngamba ensi eno egenda ezibuwala naye nga tweyanze nnyo tweyanzege yiteeko wano ku Winslow Luxury Suites egaluga ekintu kibeerenga kigwera wano feedback gye twafunye bannange nnene nnyo feedback nnene nnyo neyanza nnyo kwasiza mukama wange kankuleke amina bonna bandabire amina tuka bulungi webale kujja kutukyalirako ntera omulaba nejjo yabadde ankubirako bambi naye nabadde wabadde kerere agamba kyanti gyali mulungi akutumira nnyo alindeeta ebiboozi ewuwe ng'ali ne dokita awo nave Boston eyo mugamba nensanga ewuwe nga waliwo space omaye ennyumba zammwe ezojja ze South Jersey mubeera n'amayumba amanene ayina looni mwena mubeera n'amayumba eyo abantu be South Jersey enkola gye mukikolamu kati ntuukawo kabalaba ennyumba n'ennyumba yo ngerimu ebisenge bingi ate tobikozesa tuteekemu abapangisa ngamba genda otandisa emboozi z'ebbosi ate nga mutuufu omanyi lwaki kizibu nnyo omuntu naddala South Jersey yo South Jersey nga mulina amayumba amanene kizibu nnyo omuntu okwagala abantu okujja mu nnyumba ye nti basulamu ebisenge biba bikalu bwe kalu olinga olina ebisenge 5
naye nga mubeeramu abantu omuntu nakusuza mu kisenge wekka ng'oli wekka ng'ate kinene ng'ova eri nojja kati nze nali ndeeta amagezi mugamba tipangisaawo ennyumba ne mubalira ekibala nze eri gyembe Boston bakikola we bati nembireeta ejjazi yaŋŋamba mukulu nzaayo emboozi ze Boston zikye dokita yangobeze emboozi ze Boston zisigale Boston zisigaze Boston otandise ebintu bye Boston ejjazi si wetukola so babeera n'ebisenge ebikalu nga bikalu ennyumba ng'ate nnene nga balina mwe basobola kati gwe andidita ajja kunsajja w'okumwogerako naye ennyumba ye nga bw'ogiraba nnene looni sente ze mufiirwa muzimanyi tewali zoofiirwa naye gwe bakugambye nti no bazaagala nibagamba entebe enkalu eri abantu bazikozesa nti bintu byaffe bireke basement bangobye emboozi ze Boston basement eyo giraba obunene bwayo obulaba Massachusetts bameka abayinza osula wansi awo bangobesa emboozi naye mutsa bizinensi mugireseeyiike yanga nedda business yo nze ogira ogireka tweyanziza naye bireke nenga mwebale nnyo mwebale era balina kuwa amagezi gambe ebisenge ebimu tubipangisa siwe mukoleze tujja kubeerawo bwe tutyo tweyanziza amagezi naye neddajakilini ngutumiddeko bandabire Uncle Joshua majolini agamba ki munange gyali e Texas gyali teki okay gyali e Texas mutumiddeko nnyo nange all right tulabagane bannange next time amina